Oluvannyuma lwa Yoseriti bahabulwa okwagala okwata Robert Kyagulanyi Ssentamu president omulonde n'ebitongole ebyokwerinda omuli Chieftains of Military Intelligence omuli International Security Organization ne Crime Intelligence ekula Christopher Damulira ku biragiro bya Muhoozi ne Museveni badde bakoze enteekateeka kinjagala okutegeeza president n'amuliraanya agitegeera. Yes, omukulembeze bulobaka bwo njagala obuulize bulungi nnyo. Olwokuba nti bano abasajja bagezezzaako okufuna ekibooziboozi ne bakomrade bali mu kkomera babasobozesa okubanga bakkiriza emisango bakusobeka amatu g'embuzi okuliisa engo. Program tujikuba tujiwa ku ttaka era tebannassa mukono. Bategedde nti olina enteekateeka egenda mu diaspora. Wale bali bateeseteese olukukwata bakuteekeko emisango gy'ogenda okulira lwammanga. Mpuliriza bulungi. Bagamba bati. Okusinziira ku biki baagala okukola, wuliriza Mr. President. Bambega ababadde basindikiddwa simanyi oba bakyaliwo. Bambega abadde basindikiddwa ne program eyokukwata omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga abadde agenda okugenda e Bulaaya nga era ennyonyi bali ku kisaawe baseemwaye n'aba ESO nga baagala waalinyira ennyonyi okusimbula okugenda emitala amayanja ku kisaawe Entebbe abamukwate mutwale mu kkooti y'amagye emakindye then bamuguleko emisango then olw'ensonga DDG akole kyayagala naye olw'okuba tugenze tukuba information eno bagenda bakyusa ebiki ebiragiro ebyo. Kati bino bibintu tibadde basuubira okukola oluvannyuma lw'okukwata president naye muwulire bulungi nnyo. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, wuliriza mukama wange. Abasajja bano bayinako ebintu maze okukola files enjingirire era nga zino ziri ku kitongole kya Chieftains of Military Intelligence era ng'emisango gye gino wano wammanga gye badde bakutaddeko already nga bagenda mu files zaabwe giruwa. Giri emisango 12 saako ne betuyita ba witness bali bana. Kati kankusomera emisango giwulire. Omusango gusooka kuliko ogwa terrorism, ogwo musango number 1. Kuliko ogwa treason, ogwo musango number 2. Kuliko omusango gwa misprision of treason number 3. Kuliko ogwa economic sabotage number 4. Kuliko ogwa money laundering number 5. Kuliko ogwa murder, kuliko ogwa torture, ogwa kidnapping, ogwa destroying the image of Uganda abroad, kuliko offending the person of the president, kuliko corruption and embezzlement, kuliko annoying President Museveni. Ojuulidde bulungi? Kino kanjidde mu luzungu abantu bajuulide. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, currently I ask you to listen to all the cases, all the file which was opened by International Security Organization and the Chieftains of Military Organization against you. These are the charges which were placed on you, and I asked the international community to take precaution about these cases and all the cases which are placed on Robert Kyagulanyi Ssentamu. There are 12 cases. 1. Terrorism. 2. Treason. 3. Misprision of treason. 4. Economic sabotage. 5. Money laundering. 6. Murder. 7. Torture. 8. Kidnapping. 9. Destroying the image of Uganda abroad. 10. Offending President Museveni. 11. Corruption and embezzlement. 12. Annoying President Museveni. So according to their files, based on the cases they pressed on Bobby Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu, these are the high witnesses who are supposed to witness or to pin Robert Kyagulanyi Ssentamu. 1. Matthias Mpuuga Nsamba, Dr. Abedi Bwanika, DP Block, no political prisoners, and some hooligans that are being trained by the Minister Balaam Barugahare, Christopher Damulira, Emeka Tabazi, CMI boss James Birungi at the safe house in Kyengera and Naguru. Those are mulidde bulungi nnyo. Emisango mugiwulidde ba high witness mbategedde bulungi nnyo gye baba bali ba training abantu bano mukitegedde bulungi nnyo kati noza Mr. President otegedde bulungi nnyo biki ebigenda maaso. As well Mr. President nga nkyayongerako ku security alert yowulira bulungi nnyo. Ogenda mu diaspora naye abasajja abakwetolodde abamu nga
bali mu kampu y'Emmengo ate ng'already bali bakutuukiriddeko nga bali mu foomu ya Mpuuga ba bedi wanika bangi nnyo. Mu gino emikolo egibadde Bungereza ebaddeyo omwami ono gwe twakulaga bano nno bangi bootamanyi mukama wange. Ono omwami omulaba oyo, omulaba oyo yali akutuukiriddeko era abadde akozesa nnyo n'ebifaananyi bya Nuupu oyo. Kati weewuunya alina omusajja asinga obutakwagala mu nsi yonna, Mayiga baawadde Bungereza. Kati abantu bano beegendereze nnyo, nkyakuwa footage wa bano abantu. Era y'omu awo ng'alina empoga de Mapuuga. Omulaba ono Mpuuga n'omukazi simutegeera, era y'ono wano omulaba beebaawo. Kati olina okukola kye tuyita thorough scrutinizing bantu ki, kubanga abantu abafaanagana ba Mpuuga bangi nnyo abazze. Era omulaba tebakulimba ono omuntu wa Mmengo, naye jjukira yeetaddemu muntu wa Mmengo. Omulaba wuuyo kyokka abeere Kampala, abeere Bungereza, ate akuliraana. Omulaba wuuyo. So such people bangi nnyo aboyinza okutasimattuka era kamukulaba. Omulaba bulungi nnyo wuuyo. Omulaba beba abantu ba Mpuuga olumu botajja kumanya nti abantu bano batemu, naye ng'ate bo bayisaamu ddiru zaabwe. Omulaba bulungi nnyo. Nkyakuwa ebifaananyi n'ebirala ojja kutya abantu bobadde oliraanye nga tobategeera. So omwami yoyo. So Mr. President, wonna wooli ngenda kukusaba weebereremu n'abantu. 1, ngenda kukusaba ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, kyonna ekintu ky'oba olidde oba ky'onywedde with immediate effect n'owuliramu akantu enkenyera, nkusaba ofune antidote oba ofulume olugero lw'eggwanga, ofune treatment with immediate effect. Nkusaba ofulume eggwanga with immediate effect, ofune antidote. Obutwa bali mu kugaba ennaku zino kambukunnyonnyola mutegeere. Museveni alina obutwa bw'agaba nga kikwetaagisa within 48 hours oba 24 hours ng'ofunye antidote. Beyond those hours oba ogenze. Obutwa buno bukola butya? Bakuwa akatwa nga kalwanyisa antibodies oba cells zo nga kazikuwa buli ddakiika. Waliwo akatwa nga kakola within 12 hours, waliwo akakola 24, 7 days, 1 month n'akomwaka. Bonna bawuli abagudde mu binaabiro baba tebasusse 12 hours oba 24. Naye akawuka kano bwe kaba katambula kakuba body organs. Era oyinza okugenda omusawo n'agamba nti oyina akawuka akalya ku organize ezimu ku sipiidi eya waggulu, nga kizibu nnyo n'okuyimiriza engeri akawuka ako gye kalyamu sero okalyamu body organs omunda. So obutwa buli babukola nga bufaanagana kansa, naye nga kansa engeri gyaddukamu okulya body organs zo teryasobola giyimiriza, naye esobola okuyimirira in the first 12 hours oba 24 hours. So njala tegeeza ne muganda wange Lutamaguzi Ssemakula wonna wooli, bw'oba tolina byakukola nnyo nkusaba osooka ofulumeko ebweru ogenda ofune body check oba ku antidote ng'obudde bukyali, wandibanga baakukwasa. Honorable Lutamaguzi Ssemakula wonna wooli nkusaba ofulume eggwanga Uganda nga lenda bugisimufungize bandibanga baakukwasa. Awo nvuddewo nga nfundikira ku secretariat ya president kano kagenderera na Uganda mwenna. Olw'okuba nti ebintu bino tubyongera ne mbiyita nga by'okusaaga naye ng'ate gye biri.